Embozi ya lero yanjawulo mukko kubanga abantu babitusabye tubyogereko. Babyagala nnyo. Manyi ogera n'obeeraawo omusajja ne yeefumuulira ku mukazi n'avaayo n'agamba nkimaze leero naye nga butuufu amazima alina kyamaze. Sini abasajja bano tubabuulirire tutya nti tolina nnyo okwefumuula ng'asima lumonde. Abasajja bayizige batya omukwano ennaku zino. Manya abasajja abasinga tebamanyi ngeri gye babeeramu n'abakazi, tebamanyi kukwata bakazi, tebamanyi kwebaka n'abakazi. Like bano abankyogere ntya, tebamanyi zina. Abasajja abasinga baweekera buweekezi, kwewaga bwewazi, abeera tutututututu abanga asima kaduma. Abasajja bano kati gwe ebintu bya romantic obimanyi. Omusajja alina kukola atya kubanga basasita baffe bano nabo bambi tubawa oba oliawo akaseera akazibu. Omusajja alina kwefuukula bwefuukuzi ate obeera romantic mbu kiikyo kibbowa. Ofubutuka kawulutu nti ekiikyo kyefumuula. Tukole ki? Ekisookera kya bino nino sooka otegeera omuntu gw'ofunye. Okay. N'omutegeera kuba abantu bano aba n'ebintu waliwo ebintu bye tuba tubuusa amaaso. Aba communicatinga wano nga mwakefuna nga munyumyamu mwogerezeganya nga mweteekateeka kuba ng'ogyeko abantu nti bano ab'oku street nti w'omufunidde bwemugenda ne mweggala naye ono omuntu gw'onaabeera naye mujja mwogerezeganya mu bigambo bye mwogera boogera nnyo ebintu bye baagala ebibanyumira ne bye batayagala. Naye obuseera ebisinga omusajja ebirowoozo bibeera ku ki? Kunanga tuwaayo nnyo budde okwekanya nnyo bintu ebyo. So n'okwekenneenya omuntu oyo n'omanya bwe twali tunyumya ku kino ya responding atya, bwe twali tunyumya ku kino yaddamu atya, biki byayagala mwaka akaseera, biki byatayagala. Awo n'ofuna engeri ki gy'olina omutandikamu. Abantu bangi nnyo nga tebagala romance. Nga tebagala romance. Era gwe ne bwogenda nga basajja nga bakazi. Nga ebya kuyingira buyingizi. Kati ye waba yakitegedde nti time ya kukola sex. Then kati ate olinda ki? Teweetooloola. Ye aba yeetesetese dda. Ne mubaamu ate abalala. Nga ye wakunoonya nnyo. Olina okukola emirimu n'omunoonya n'omutegeka najja n'osooka n'omuteeka mu muudu n'omwerabiza Sesanga n'omwerabiza Juma. Kati obwo budde nga buli awo. Nze wemba nti uninze mpa yalinze kimu bibiri. Naye lwaki abasajja b'ennaku zino bamala mangu bane? Mwali mukyegenderezaako? Ekyokumala mangu anti kiriku ekyo. Nedda batugamba abasajja bamala amangu. Omukazi olina mukwano gwange aliyo kati yafuuka pasita w'eyo Lubaga. Namusetingira ekiwala nga tanaba kufuuka pasita, Mukama nsonyiwe. Ekiwala kigenda nga nedda. Ekiwala kigenda nga nekimuwaako. Naye omuwala yangamba gaayiwo tomuzza amalidde mu dakiika 3. Nange ne ntwala obuvunaanyizibwa ne mbuuza Gayi ne Mukama naye byewakoze nga si birungi. Nangamba mwana ekiwala kyali ekinyogo kyali ekibuguma ebikyokyo ebisambi. Abawala b'ennaku zo batambula n'eddagala mu busolo. Wallahi agakati namugulumiza kino sikirabanga. Akantu koyogeddako ebisambi bagamba waliwo ne Honorable yakikola. Honorable naye Lubaga nga yamalira mu bisambi oyo mumanyi. Anti waliwo abakazi abanene ng'ebisambi bibuguma. Kati ng'oluteekayo bw'ati dakiika 2. Bana waliwo okubuguma okusukka. Ate oluusi gojja n'amaddu mangi. Anti kati wali obuzi kati tugenda kukola tutya kuba kati oba weetuuninze dda oluba oteekayo bw'oti okankanamu 2 oli yakankanamu n'2 tegyawera. Omuzira amasannyalaze ne gamuyitamu teyadda nangulu. Teyadda nangulu n'agweri nga ne kusambagala atibuzo kiki neka maze. Abakyala nange nga mwendi tongwira olina okunteekateeka. Tewali budde. Ate obwaki lwaki wazinga tolina budde? Genda otemese oba tolina budde. Tewali budde. Nze nzize njagala teekawo dakiika 3 ngenze. Olaba nosula teekateeka omukyala tekiri ku obwo obudde bwokka bwe mumala mu buliri nga muggyemu engoye n'obeerawo mbu omukwatirire omukola otya omuwandira amalusu omubiri gwonna. No. Okuteekateeka omukyala kitandika na kunteesaganya. Kunteesaganya kakati gwe ne waba mukyalawo
gova vijjo vudde ngo muyingira ero soka kuba akasimu nzija Aisha nzija ewaka waliwo abaana bagambe bagende bazannye kuba nzija kati n'omukyala naye n'amanya ati ha nzija lisula lijja empologoma yange ejja ennaku zino abasajja mwakyukamu edda ng'omukyala nalina mukwano gwe bayira mumanyi Prince Mabike omukyala oyo yalaga bana nakomye okumulaba nga mweru yali ayeruse nnyo akyali mweru era nga luli bambi Mabike alina ekintu kye yaŋŋamba yali naayagala gundi mpozi obiŋŋaanye mulese munnange tati omukyala oyo yalina ekintu kye yaŋŋamba nga ate kyekituufu fe abakyala bw'oba ogenda kukola nange ekigambo ekyo nzisingakyatula oba ogenda kukola ate kati mu tusire mu mbeera embi olina okunteeka mu muudi oŋŋambe naava netaaga okulabako olunaku bweru naye tongwirako olwo okitegeera kwegamba nange nenseka mbirowooza nga munaku ekinge ndalabako bebi wange kwegamba nenseka mu mind zange nekijja nga kifuna owinga nesula ogenda kunkubira olunaku olwo bye bemugamba omwana talina mazzi tekiwo nawooma ntawe ongwiri amazzi agatamugulu ebyo bagamba teri mukazi atalina mazzi mulimu abatalina mwana teri atalina nkulayira ekintu kino nze nalabako nze wali abatalina nga mukalu ekalukalu temumanyi banoonya Katonda wange Mukama Katonda singa mbadde nsobola okukubira Juma esimu yange singa teri wala mukwano nze nti njogera kyeninako obujulizi kyeninako experience fe abasajja ffe tubabeeramu omukazi n'omunoonya n'omukola buli kimu naye nga oli ku lwazi naye ng'omanyi eggwanga lyange ali kati kino si kyakunoonya kino si kyakunoonya banange tusigale ku mulamwa kino si kyakunoonya mwe abatulaba edesert za desert otyo mulimu oli newookola ki newookola ki neweewuluntula newookola otya bannange gwekimanyi mulimu abawala nga balina omusenyu mu busolo ekyo sinya okimanyi ekyo abakazi nze kankube nze kojja mulimu abakazi nga balina omusenyu ngera omuteeka mu otogenda okudda nga okulubuse agakatona mugulofina mu kitooke kyagonya nga nobukuba butonyerera abakazi n'ekirala lindako mamaleyo waliwo balina omusenyu okitegera waliyo oli nga wakutuga ekyokutuga nakiwulira ng'olina mukwataano n'omutuga n'alyoka akuteera amazzi oba n'alyoka oyo sina waya extra luxury okitegera waliwo oli akuluma abakazi balina engeri omuzimu gwa sex engeri gye gubatambaala waliwo oli awulya nga ayagala omusajja wabanga agenda ku climax agenda ku ntikko bw'ati alinnya akasozi n'akulumaluma wenna n'akuyuzayiza bw'ati ng'alinga aliyeni sini atumufunanga abakulaza akabonero segeza lwatakulumya bakulimba nikate bana akuluma paka ddi obubiri gonna gonajjula nkofu olw'okuba oli agenda kulinnya akasozi ka climax nze nedda nze waliwo oli eyankubako wano Katonda ankuba omumiro omanyi ng'akalene kasamba ekibeera akayana nina bannange kikyonkubira kini nga tayogera akukuta bukukusi ningamba nefe abasajja nga wakimanyi abasajja basinga tebamalangako abasajja percentage eri emu ku 100 omusajja nga wali omazeeko obulamu bwo bwonna abasajja balowooza nti bino byobeerawo n'oyingira mu mukazi n'ojaculatinga mbaawo boosa mudde omaze okumalako omusajja kulala nnyo omusajja woomalanyiza n'okumala omwaka mulamba nga tozzeemu kukola sex n'ebyo abantu tebabimanyi naffe tumala mutufeeko mutubudeebude mutukwate bulungi mutunyumiikirize gwesula mbabuulira okimanyi kinaditingako gaayi netumala ebbanga naye nkugamba ebigambo bino namalako omulonde gumu sure ng'oli naye ebbanga lyetwamala mulundi ogwo yali walekizana wali waki oyo yali akutegedde bulungi yali akutegedde ate kuba kutegera naawe ejjaawo ekwaliwo abamala mu bufumbo emyaka 10 nga tamalangako gwe weebaze Katonda nti wamalako ate nno munaye kankubuleko n'ekintu ekirala wakimanyi abakazi abakulu bamyaka 4 plus bazzali abo be bakyasinza okuwooma mu nsi ya Mukame mukulu wuwoomya ttooke nange sinamufuna bulungi gwe nali mufunye bamunnemesa mbubookya nali mufunye nga mutadde mu fiksi zange brother nge najja nangamba gwe asaalya
nena kati nejjo sanga mbala senga nalya babo guma bocha neda bocherera kati bava kumukocherera ne baba gumirira oven namba eri wansi yetudde omukyalo omukulu oyo omulaba nga mwagenze mu kisaawe akuteekerawo amazzi agabuguma simanya aganyo obutawulo bubeera ku line ye bana ekyo kituufu era kyovula abasajja naye empisa zo mu kisenge tekiri ku bukulu mulimu n'omukyalo muwala gw'osanga nga mutegeke naye nga bamubuza anti kati olaba bino ebintu muna ebirimu ebika abakazi tebamanyi nti sex bamwetegekera si kwetegekera ne mubeera waka ne mubeera ng'oli mufumbo bw'okimanyi osobola okubeera n'omukazi we waka naye nga tamanyi na nkumbi nti mu buli mulina okubaawo enkumbi omukazi akimanyi waliwo abakazi abeereyo naye nga tamanyi nti n'omusajja omala sex omusajja bamusiimuula okitegeera be bangi bagamba genda mu kiyigo weetereze buli omu agenda mu kiyigo ate banaye abantu basajja mwenze mbawa amagezi lekeraawo okwebaka n'omukazi ng'omaze raawundi emu n'odduka mu kiyigo ojja kufiirayo sooka omulemu atisi dakika ngaaga teweeyiwaako mazzi ojja kukola pusinga ojja gweri kiri bweki okimanyi n'okubeera awo eddakiika agasatu g'ogambye ag'amazzi g'ekikazi ne gakkalira ku solido nakyo kibi gookya kibi nnyo nnyo bulwadde obwo oba gookya nga mukulu lwe bulwadde obwo infection okukalirako kibi nnyo nnyo tomanya tomanya naye samu yaba olwashinga n'onaazaako kasasiro jamuzi zisigaleeyo kati olwo abagwa ebbakuli abagenda ebbakuli tubasaasira nnyo basaasira nnyo yabeetagisa mukwano gwange ali Mengo agamba nze sisobola kubeerawo nga sikiriddeeko Mengo bakuli wali eri ku bitaala namugamba mukwano naye manyi gye bamuziika eyo waffe Kasawo namugamba ffe tujja kutwala Kasawo tukuziike ku ssaawa 10 era nakyo kisinziira ku muntu engeri gy'omulabyemu obuyonjo buyonjo buno nakyo kikulu nnyo kola bannaye gyesikubiriza nnyo musajja kugwira mukazi n'omalaga mwebakako nze njagala wakiri mulabe mmewe wiiki kale oba papye nnyo osooke weetegereze ali atya ayambala atya okimanyi mulimu abakazi abalogo nga balogera eno mu sexy nze omukazi yaŋŋamba Sula okimanyi nsobola okuloga dda sibya kakati yangamba nsobola okuddira supaamu zange zino nga we twegasse nenzigata ezo neŋŋenda nenfuna omunya nengukwata nengwasamya nentonyezaamu nangamba mba nkwesibiddeko ebyo bagita enkoligo newe ndiba nfudde ndisigala nkuzina nengamba naye ng'akyogera bwogezi teyakikola nengamba kati mwegendereza abawala bemukola ki era kidda ku kyasiniya bbi kyagambye twegendereze nnyo abawala betukola ki betwebaka nabo mulimu abakazi lwakwa nti abantu tebamanyi birebe tebagala nnyo biwanyobodde naye nga byebituufu tulina muno abantu mu society muno mwe tuwangaalira nga basezi nga balina ebitambo kuba kati sooka ojjukire twabeeranga mu kyalo buli omu ekyalo gye yakuliramu nga ogamba ewagundi awo basezi ne famire eyo yazaala abaana towooza nti abaana bali mu kyalo eyo yokka basaasaana bali mu tawuni eyo gye tubeera nga tuzunga abamu balina ku zi TikTok weeyo naye nga basezi nga balogo nga baki okitega so kiba kituzayo ku kya siniya kyagambye tulina okwegendereza nnyo abantu bano betubeera nabo mukwano abantu abamu nga bakolimire kati tuli nno tupenza attention to details za sex waliwo abantu betubeera nabo naye nga akulekedde ekibi ekisikire nga togenda tekigenda kukuvaako waliwo omukazi gweweebaka naye obulamu bwo ne butereera obulamu bwo bwonna nga ye mikisa myereere okitegeera so kati ebintu by'ensi eno bizibu nnyo ebiseera ebisinga kubitegeera naye kati kakati tukole ki kuba kakati mulimu edda twalowoozanga nti abasajja abakulu be basinga okutegeera omukwano naye ate osanga abakazi era gye tubeereyo nga bakomplaininga nti naye ate abasajja abakulu twalowoozanga nti balina omukwano ate nabo baddofe nosanga obuvubuka obuto myaka 25 27 nga kayitirivu kyobola ojja kusanga omukazi nga mukulu ali mu myaka 4 naye nga yagamba nze ono kana kavubuka kwefiira bino Sula nze ndi mukazi mbabuulira mwe muli basajja bano abavubuka abato mwemukola kakasa wefuumuula kati omusajja mukulu alina ssente ze yeefuumuula eki anti abasajja abo bamugamba balina ssente era tebamanyi mukwano
bakuba kambata kamubbiri nga amazenga akulekera abiri akulekera asatu nenze sula wabo omunaku ngenda kofiirako nkuzinga enkuze eno kwetoloze tukube sama male nkuwa kakaaga ate osiime by the way sina mume ebisajja ebikulu ng'ebisajja bitambula kyenda oyabeera alina obudde tekiri ku budde edda baatugamba nga mwabana abasajja ab'embuto abalina buno bubbiya beri tebamanyi kulya bintu n'ogwa ku kasajja nga kampimpi bwe kati ne kasooka kakutambula ne kakuzza mu zibbaka street ne kakuzza kuzaawa naye nga akasajja kampimpi kasajja kalina olubuto ne weewuunya so section tebakuba ne sama nga ne bakuli kakkirira ku bitaala kakira ku bitaala nga kalayira okimanyi abasajja abalogotera mu sexy abagaba ennyumba balituweera ddala nakuona wantu bavugiranga ddala motoka gye navuganga yiyo bakuwa bampa naye tebampa kaadi ne bakunjako naye navugamu naye ng'obulamu bwe Kampala bwe buto tuvugangamu soka ebintu by'omukwano bino bigazi by the way era mu abantu abali abatulaba oli waba akusabye like nga tonna bakumuwa kusokoloweze ku bintu sokoloweze ku bikyamu n'ebirungi wala abantu betutalina kwebaka nabo naye kati kino nkizza ntya sula nti abasajja b'ennaku zino oba abakazi b'ennaku tulimu omuzo gw'ekimalaaya gwe gutya waliwo ebintu tebakyawa bintu budde tebakyalina nnono ya buliri tebakyalina nnono ya buliri gavana waliwo omwana eyaŋŋamba nangamba gavana olaba osanga kigenda gamba ntemera tugende mu kinaabiro okitegeera omuntu omusaze ku olwo tomanyi background nga gwogwa mu kintu kwegamba abavubuka b'ennaku zino n'abasajja b'ennaku zino n'abakazi b'ennaku zino obwamalaaya bwatuyingira mu bwongo nina abakazi be nalinyumya nabo nga balaga nti oyo sex oyo okwebbirira oyo mpeeraako wano mbu ate acyamula nnyo omukazi ate n'ayagala nnyo addeyo ewabbaawo ate beekola ekisingako awo kayino obwedda simanyi obwedda nno simanyi naye kasita eyo badde nayo ate tubale tulekana so awo we tuli watuga nti omukyala nga omukyala asobola okwewaayo n'awaako gaayo oba mu kinaabiro ky'ebbaala oba mu mmotoka kakwiki ako napapa nnyo napapa nnyo addeyo wabbaawe kuba kaggwa mangu then addeyo wabbaawe ng'ayagaye kati abanga asimbudde kati bbaawe oli waba yali nga maybe oba nga bulijjo tamutuusa bulungi mangu kati wano aba asimbudde etuuka mangu baneno mwezi ngabate abakazi balaga nti ate kalungi kakwiki bakazi mu abatulaba n'abasajja mu bulamu tovanga mu bulamu bw'ensi eno nga tofunye kakwiki tofanga oba kafunide ku muti waggulu oba kafunide ku masanyalaze ku bikondo oba kafunide mu moto kuba ku firiji waggulu tofanga batofunye kakwiki ako kagundi ajawuya jatusa tutuse katulaba tatulaba Allahu akbar ate kachebadengero gamba ate kanyuma nyonga muntu wo leka naawe ate muntu wo nga mufumbo nga muntu wo bano betubeera nabo n'ataako omuntu weera oli omanyi wuwo nze ataako tekanyumirako omuntu wange erinnya omanyi obakayita eyo ye window shopping abawuwo oyo kati kwiki ye yakali gwobbako nga gwobbirira muti ekituufu agenda naawe ogenda bibyo bajja basanga naye wuwo efuka window shopping anti kati gwabeera mu ddiira awo ng'oba afuka caayi awo n'oyisaamu era kibula abantu bane tubakubiriza temuzaala nnyo naddala nga tuli mu Kampala muno nga muli mu mizigo bazaala abaana batonotono ate temuzzaako nnyo ku baana kubanga waliwo tayimu eyo ey'okuyisaamu layini olina okuyisaamu ku layini ate abaana oli akulaba nonakulaba banna naye nga bambi kakwiki ako kanyumira ddala kanyuma nnyo lwakuba tulina ekizibu waliwo abasajja ebisajja ebyayonoonese mu Uganda wano nga bajja abasajja
bajja bakyala bawo bisection jina ade njogera n'omukyala bamuyita Nana abeera Ntebe eyo nanga mafuna boyfriend oli Nana Ovi ye mwanyina wono oli ono mulala bamuyita Nana Pounds ngamba yalinako boyfriend ninga boyfriend yeyisa mu nkola bwetyo yabajja bo basajja bajja bo bakyala nembuuza kikola kiti ekintu kinagamba yalinga ayagala abasajja ngayagala n'abakazi saayagadde nnyo musima nnyo kumanya abasajja yalinga abaagala atya nina mugamba wadiringa otya n'omusajja oyo yagamba namaliriza omusajja nneme kubanga kiri kyalinga kizimu n'atuuka nga time takyampa budde agiwa Emma ngamba kati eno nno Uganda abantu we bato mu Uganda muno mwebali nga baagala abasajja baagala n'abakazi nika kati omuntu osobola okubeerawo otya ng'oli mu eyo enkola nobeera mu relationship ng'okimanyi Guy gw'oyina ayagala na Juma ayagala ne Paulo ndabedera nga mbutuufu munanga abaana babibeeramu ate abo bawulya wa boyfriend wange musome tuli mu kuzannya PS ndine mu mikwano gyange my boys abo tuli mu kukola big omusajja abeera n'abasajja abangi mutya si birungi nnyo bannaye empisa kivuga okuba n'abangi naye nga ye omulaba ye w'abakazi nga w'abakazi ng'era n'ekimubeeza ne bali abangi oluusi kunoonya bakazi osege naye kati gwe obeera awo nga oli ku basajja banno sinange gye nkitegeera mu Uganda sikitegeerera ddala kugamba side zonna ngozi ate ebiseera ebizimu ebintu ebyo bijja mu relationship omusajja ayagala omukazi nga beeyagala nga bali bonna oluusi nga balina n'abaana batandika mpola okole mama gundi ati tetuyitako emmaajo nze n'okingamba bana enyinza okukuba oluyisula simanyi biri eyo abakazi bagumira nze ekyanemesa okwagala abazungu ebyo bulungi nnyo ekyanemesa okwagala abazungu ebyo omuzungu anti yetagenda akate bannange nga kiba kya busiru nnyo bambi bugwagwa nnyo bya kisiru nnyo bya kigwagwa so munnange awo wetuli munnange kati waliwo omuze omupya abasajja naffe tuyimba tusinga n'abakazi ekiri emakindi ku madirisa awo okimanya abasajja basikina okufa basinga n'abakazi simanyi ku situiti eyo nenze banaye natidde omwana yaŋŋambye obukale bw'elayija kitako obwo tebasikinye ebitooke byebigwa nga balina bakyala baabwe nga balina omusajja abeera n'omuwala naye ng'omusajja asikina okusinga omuwala ekyo kisobola obeerawo olw'ensonga ennaku zino abawala bali mu silent mode silent mode kati webaka ku muwala obanga atidde obulamu bwe nga tebuli ku kimuliko ebyaddala nga ye ali mu masking mode kati gwe n'osalawo otekewo embeera nekati kwamu ekifaananyi ng'omusajja olina ekirowoozi kiri eri iraga bannange nga besa asusse naye nga mulimu abasajja abasikinira ddala ebyaddala bave ku biri ng'omusajja atekamu n'amatabi nakkirira bannange eneesegera kutuukawo Mukama Katonda gye bali ate bali makindi muno abakamuyite kati oyinza okubawanyiiziza nga wanyiiza nga nnyimba bali wali nakunyiizizza naye mutalimu n'omukwano baako kyondaga basaagala kulima kati nze n'abasikyapuliteninga kati mulimu ate n'abakisussa nti bane batama twamuyinako abakazi okumanya yaleekaana bane bafanane bulimu nakwira mu namasimu omuwulidde netutula ku lubaze kuyinza okuba si kuleekaana omanyi abawala abamu tebabatendeka ngeri gye bayinza ku ensikino eyo tebagibatendeka nga babiyize bukulu kati ng'ensikino emu erimu n'obulumi bwa infections olaba mukazi kulekana kumbe infections zimusiiwa
kati omukira gumusiiwa ne infections zimusiiwa ozitegera kati gwali mukosa infections olowooza omukazi ali ku climax kumbe oli ku infections okola ki otakula munego bayigiriza baba yakisusa kati mubamu ne bayigiriza abeeno ab'omu nnyendo nange namufunako lekerawo nange namufuna yaliwo ekimanya kabone ningamba otuse mu ddungu kusima omusenyu kuvaayo tikkula ezo loole ezo 3 ezo 4 niyanange nebambi yagenda bamuwasa nawulira nnyo ennaku era ekyo kati ekyasigala mu bwonge omwana yali antikkisa omusenyu yali antikkisa omusenyu nampa ziroole ezo 4 tipa fuso simanyi kabangali uwi nyabo wogobbanga betuyita abakyala bebo tulina okola legacy omukazi ekikyo bukyo cyane ovayo nga batenda butezi omusajja alina okwebakako n'agenda ng'akujjukira kituufu si mu bubi mu bulungi ng'agamba naye oyo mukyala nandyagadde muddemukko nga kyomukoledde ng'ebbanga lyatambudde mu bakazi abadde takifuna ate fe abasajja bayize twagala nnyo memories bijjukizo mu bakazi nomanya nti kubanga omukazi buli wakuwa memory ekijjukizo ekyo niwe wawayiseyo emyaka 10 musobola okuddamu just okomyawo eri memory naye ng'ate mulimu n'abakazi bambi abakikozesa effujjo okitegera nga tebamanyi buli kimu abuukira kibuukire okitegera ate waliwo n'enkola empya okusiiyanga omusota wawalamu omukomye okusiiyanga emisota omukazi kibamanyi kyokka sisiri oyo waliwo n'omuyimbi yabiyimbako okusiisiriza okuba netwakukoowa ate n'okulekana si kirungi kati nze nti abaneba bayinza okumpulira ezo ina abaana ewaka nyinza olekana abaana ne bampulira abakazi okusikira kaboogera kwasimanyi okukuba ennyindo I think okusinga okuba romantic anti kati okukuba ennyindo okwo eddoboozi teriba eno mu nnyindo muno bwekutyo sawundi ebeera ezira nga sawundi eriwo eyita mu nnyindo muno kwe bayita okukuba ennyindo ninga owulira kati kagira sola enkuba etamye naye tusanange enkuba etukoze bubi nnyo ekyaggwayo mu buliri kisi yagwayo mu buliri ekyo kituufu munnange tebakyali kiisi mwabaki okisinga mukazi mupya kasi omumanyira nga ate n'omupya naye si kya bulijjo nakyo ennaku zino ati kati kisi yava ku mimwa nedda ku mabeere yava ku mumwa ate nedda wano kati nze lwaki sikyagala bya kiisi wano mwagala okugenda enagundi bakuli ku bitaala kati olowooza muti yagenze bakuli ewana kyejwe nomwaba nze nava nedda awe twagobera kiisi netugamba ba anko mu bitimwe biyitirivu awe tuli bannange enkuba eno tulemeseza emboozi yaffe eno naye tujja kugiddamu anko episode eddako tujja katujja kuleetayo mugenda kufa naffe nze mbabuulira olwogenda baleetera wana abawala kale bwe tutambudde bana enkuba yetusazeeko ne tuba tukyalina bingi nnyo ebyokubawa katusoke tuve mu nkuba